manyi bayiga omuze gendako mu bbaala oyimbe omuyimbi omu omumanyi kyaliwo ate matisi yajja ng'agamba nze nali mu bbaala nga nyimba biki nendokoka kati koolwo bamuyitako mu bbaala ajje naye yali upcoming era nti ajja ayimbemu kati omanyi wali ebyokunywa ekyo ekyokunywa beverages neziri enakawa wano factory yeri awo waliwo ekyokunywa ekirina ekintu ekyokunywa ekya yero kati oli yo omuyimbi yakiwamu okitegeera kati n'olina amulala nakisikawo yinazaawo ekirala ng'ekifaanagana we yanywa okyogenda erubaga yasibira naalya kati ate abasirikale jjukira babeerako ku TV oluusi nga balaba kati yagamba banange nze ndi muyimbi wa gospel sisobola kunywa ne bamuteekamu akantu nga bamugamba buli adika onywedde leero kaka okitegeera ndiki ye yayagala kufuna fame mu njogera ye kyoba nze mpaka nanyo omuyimbi aŋŋamba nze mbadde mu bbaala mbadde ku street kati oze kukola ki mu music oze kuyimbira mukama nti okakasa nti ye tumuwe mu period ya myezi ejja anaaba akyali ku kyeyagamba nti ayimbira mukama oba ayimbira to be seen be abayimbi bosanga Matisi oyo yantama tazanya luyimba lwange biki n'omugamba ate kati Matisi waba tazanya luyimba lwo gwe luleke mukama ajja mukwata akalokole ki abayimbi abasinga bambi bakola okukola upcoming gwoba otandika wano sooka omanyi gwendeeta yaani oba ni gwe omuyimbi nze ngenda kuyimba ngenda kuyimbira ani ngenda kuyimbira baani oyinza okuyimbira Matisi masavu nga tebimunyumira nga Fiba alinamuko trying Maxwell DJ nagamba nze njagalako kimu track naye ebigambo sibyagala so ekitegeeza omuyimbi nga tannakola luyimba kyogezaako nti no project asooke agiteekeko mu stakeholders no sit down as a person nti ye ba stakeholders buli omu alina opinion ye mu mutwe balinga motivational speaker nti omubuuza ejji n'enkoko kyekyasookawo nga talina kyamanyi nga kyekyasookawo mukama yamanyi mukama yamanyi kyeyasooka okuleeta oba yaleeta nkoko nga nsajja oba nga nkazi mukama yamanyi okitegeera so nti sooka otulenga gwe omuntu ngenda kukola gospel music. What is gospel music? Gospel music banange eva nejebudda ssebo banyabo ali ku TV. It's not showbiz. Music oye showbiz. Ochegera. Ze wali abayimbi bangi. Nawe Matisi ogamba oba Phoebe ne banange singa oyo muyimbi akoleyo ka concert. Bantu bajja kuja. Nenga yo musango wanchi agamba I'm not about the concert. Kati ate wali omuyimbi agamba I don't perform in churches. But I perform on only weddings, introductions, graduations. Zoka nga yagamba nze siyimba mu church. Ochegeera nti oyo aba yamanya nti nze size eno wotandika birene byokuzongirira buli wamu awutanise kubeera business oli muweereza wa business nze kankube endongo yaki ya mikolo kati ate waliyo nagamba nze sagala mikolo njagala church emmala. We'll get back to you. Let's hear from Phoebe. Phoebe has gotten a chance to associate with gospel artist mu ggwanga Uganda abalina mu kumanya ne bana abakyeyiya. And I believe you as being a media personality mubamu RuPaul's zolaba nogamba nti singa ono yatereza kino nga they're upbringing them nga bali mu kukula in their upgrowing nga bakula nti yandibadde at least better abantu abantu mwenyumirizaamu baki nobone gwolaba nogamba nti ono watuuse kibadde kisa kya Mukama. So what are those steps omuyimbi ze yandiyiseemu okusobola okusigala nga anywezebwa n'asigala nga anywezebwa ng'ali ku musingi nga gumedde basing on the experience you have with the gospel artists in Uganda? I've heard a saying before, someone is saying life has no formula. You can read books, yes, that inspire you, but you can't read a book that, you're going to follow these steps to succeed, you're going to follow these steps to be this person. At most times, nemukama atwache baita free will. God gave us free will. Above everything else. Matt can make a decision, Phoebe can make a decision, Maxwell can make. You hold that decision to yourself because it's you who came up with it. You understand? Kati, we're talking about steps taken. If a person has nakola appearance ngataina mentoring. Some of us get what Attandika. Okay, what do you mean by mentoring? Ntijama savo.
nsonyiwa kubanga kati we motivational speaker ejjina enkoko kyekyasooka ejjina enkoko kyekyasooka nzija kirizo obere mu kirasi mentoring awo I was still saying kati there are people who have been mentored and there are people who have looked up to certain people. Those are different things. Wabera none yetakulidde okitegeera kati when we say making a strong upcoming artist twogera ku artist ki one yetakulidde nti you know Jevane Budda akoze music we ataddemu akasenda agenze nakola okitegeera nagenda mu studio twogera ku muyimbi oyo gwolaba waggulu ng'ensemu yayanira at a point yaliko upcoming nzikiriza nti nno waliwo embuyaga ezajjo mukuba naye n'ayimirira n'aziyitamu amaloboozi mangi agaali googera mu biro ebyo we yatakabanira ng'atandika amaloboozi ago n'alunyako eddoboozi limwe mu mutukuvu n'asigala ng'ayimiridde kati twetaaga mitendera egyo gy'oyinza okuyitamu era maaso ko tujja kufuna n'abayimbi actually tujja kikaringa on but we steps omuyimbi ziyandiiseemu oba okitegeera kangu example ennungi eya John Mary we bakubako essimu naga mute his music ate nga abayimbi baali bakabejja bali nga bakubyemu nsiima awo nga batidde ng'omanyi essimu ezaavuga oyo toddamu kugera n'oyo promoter nti ya promoting akali akavubuka bamutingako ennyimba za John Mary ne Karo Kyambala. Anyway, Matt, I don't want to give a person clear direction from me. Chikola chino kola chiri kola chiri. Wabula chengeza ko gamba nti buli omu alina wayina okuyitamu kama oyamutegekera. Ng'omuntu. Nti Phoebe, you're going to go through these things, you're going to take this path, ogenda tuka okolebo kino. The world is going to see some of these things, not appreciate them. Naye nga tegwa abiyitamu, God has a bigger destiny. Ajja kutwala gwenga gwe sometimes oba okola ki. So to a person who's saying you are an upcoming artist, remain on course. What's the purpose? What's the vision for you, coming out and saying probably you're going to start music? That's the first thing. Put it on paper. Write the vision on paper. What do you see yourself as in 5 years from now? Myaka etano egiddako emmaaso weerabangani. You understand? What's your vision like? Okay, share with a couple of people but not with everyone, because at the end of the day newe gamba nemanyi omwaka ogujja nateekako concert ogata eyawulidde nti ogenda gitegeka naye agenda kukubako ki concert already ekyo nakyo kiba kikumalamu amaanyi gwenga akola kigwenga atandika. So write your visions on paper. Gwengo Omuyimbi, buli omuntu ali up there aina byayiseemu. Some of them are not going to come out and tell you mpise mutino probably because it's not the right time. I believe Matt now ina byoyiseemu, but you haven't yet come out to say that right now let me share, let me educate, because it's not the right time, but time is going to come. It's Matt to give advice to a particular group of people because aina byayiseemu, and now he's feeling free enough to carry it on and give other people advice. So any upcoming artist stand-up, remain on course, write the vision on paper. They might mentor you, they might not. But I'm so strong on mentorship because when I was joining this industry, I tried to reach out to certain people. I tried to mentor me. On a serious note, 6 years ago, I tried to reach out to certain people. Message, and it takes a whole year, it takes 6 months. You understand? So they might mentor you, they might not. Sometimes God is allowing you go through certain things to better you and become an example to others. Who are you? Kale, I think tugenda kumulamuko katono tujafuna submission ya Maxo DJ the course of the show Masoka. But when we do get back, Damascus Sanga badde pressa olunaku olwalire badde ku Ndere Center ntinda ku roundabout y'ekisasaawo abagimanyiso wagenda n'okubeera ekivulu kye, so tukomawo tugenda kubalaga kuzimu ku highlights ez'ekivulu kye. Then King Wesley naye abaddewo kaawo netumubuuza ku nsonga za associations ez'enjawulo. Omuliro gwali mungi naye katomuliro gwawula. Tugenda ddi ekyankwanzi, tugenda ddi association sente zijja ddi, abaanukudde agambye temuli serious. Abana aba gospel industry temuli serious. Naye katawewo kale okola kyamanyi ddala gwa kyatwekumiddeko ku y'Obwakabaka tusinzira Mengo Kisenye ew'omulabizi Dawudi Kiganda netuluka tusaasana amawanga, nawe nolabikanga osobola okutwota obuliro ekintu ne kitambula maridadi sana. Ekivulu kya Joseph Ngoma kibindabinda omwezi ogujja
era kati gubulako nnaku zokka ng'ennaku z'omwezi 11 tugenda kubeera wali Lugogo Cricket Oval mu linnya lya Yesu. Okuyingira emitwalo 2 eno ali bad ticket ate gold ya mitwalo 5 then emmeeza ey'abantu 8 ya miliyoni 3. So ate sawa zino osobola okufuna ticket yo ku carrytickets.com. Tekamu carrytickets.com olabike nga ofuna emmeeza ya Joseph Ngoma omuyimbi w'eggwanga. Basebo ne banyabo mbategezezaako nti olunaku lwaleero Damasco Sesanga abadde ne press conference esombye abawanvu abanene n'abampi. Ndabyewo Pastor Isaac Ramushana, Pastor Wilson Bugembe, ndabyewo abakyusi babaddewo, abantu bangi nnyo ababaddewo abajeyunidde. Kubaddeko nno n'abakazi munange abanywa amata ne ganoga abalinga Phoebe omukyalo ya mukwano gwe ne yankoddama. Omukyalo agambye nze ne Dama tuli ba mukwano mu linnya lya Yesu. N'omukyalo oli yanywa amata n'akola atya? Yanywa amata ne ganoga. Byonna bisanze ku press conference. Damasiko nno tumuogeddeko naye ne tuze kugana ne King Wesley. King Wesley tumubuuziza ensonga za AI zikutte wansi ne waggulu. Oluyimba lwa gospel kola olina odutuninga muko. Ekyo kigenda gattako mu gospel industry oba tulabike nga tukisuula muguluka tukisuule muguluka. Twogere ne ku nsonga za association kati mwe abali mu associations ez'enjawulo abalina ebitwe ebyenjawulo bye abasuubira okufuna akasente kalabike nga kabayamba amatu mutege kansoke mbawe King Wesley then oluvannyuma Damasco Sesanga naye agenda kuvaayo kabwejjumbira abannyonnyole concert enteekateeka nga bweyimiridde. The main reason as to why I've met the president today is all about the associations in the gospel industry. Ebintu bino byalimu omulirawo aba DJ mwekwataganye ba promoters, ba presenters, ba bloggers, buli kimu nekikolebwanga bwe kyakolebwa. Naye abaana nze bankubira amasimu MC Mats kyekiriwo kyekitambula nga tetuwulirawo kanyego. First things first, abana King yatugamba waliwo enteekateeka y'okugenda ekyankwanze, waliwo enteekateeka y'okufuna akasente, buli association buli member abaana mu gospel industry bagamba ebintu ebyayogerwa King ng'omuliro mungi byatuka ne bisirika out of the blue. Kati kambuuze bwembeera omukulembeze w'eggwanga nzaddukanya amaka geewo kubanga bwe njagala otandikiraawo nze ni mukulembeze wa ggwanga naye ate buli omu alina famire gy'avaamu bw'osula enjala kikakata ku ggwe okulya kikakata ku ggwe renti ggwe ku ggwe kati gwolina okusooka n'oarranginga amaka go ng'ate tolinayo kutandika kuwasaganya byawaweeru birala. I think people forget to understand that associations are not about to get money. Associations are not about, it's a family. A sense of belonging. Waliwo omwana yafunye accident ali mu Soul Association yaba Pastor Bugembe, Association Pastor Bugembe. Nikati association ye kigikakatako bali bamukunganyiza akasente bamusupportinga member waabwe yafunye obuzibu kati bamuddukiranga bo. The issue is that we are creating families and spaces where we identify each other from. Nti ba present ebizibu bya mubitegeera mweka mwene mwekwasaganya ne mwerondera akati federation esobola kujja ne tubalondera chairman ne tubalondera treasurer nedda mwekuŋŋanyiza. So we are not organized enough. Temuli organized bulungi because nze nganzo omuntu ateekamu ssente afujirira ssente. I need to we fund structures that are standing and that are able and have a continuation plan. Naye kati abantu ebeegatta obwegasiwe bato ne basirika bo bennyini tebamanyi kigenda mu maaso tebamanyi bwe bezzaako kikubeerera kizibu okugamba nti kati kamba funding kubanga ogenda bafunding then sente zigenda kwasaganyizibwa zitya tebalina accountability system ibonga bo. You as the president, what is your plan? Because I would think nti bwolabanga waliwo ekitambula bulungi ate nga gwe oyina omwaka gwali gutandika wa drawing nga byolina okutambulirako kati bwolabanga bakuzze mabega what do you have apparently? No, tebanna bakunziza mabega. Buli mwana osooka n'omuleka n'omulaba engeri gy'atengereramu gy'atambulamu then nomanya bwomulaba nomanya nti katono yeetaaga kugulira kastrola akagaali kati bwomugulira akagaali nolaba engeri gyagenda otambulamu oba n'omukwata ku mukono n'omuyigiriza engeri gye batambula. So we have plans of building capacity building for these associations as well, but we want structured systems already. Weziri but again nja kubuulira nti ziri associations 27 already ziri mu federation national wide. Kati ekisinga okwewuunyisa ezitali organized ez'e Kampala bali abasigadde bonna bali umite bali very organized. As a matter of fact baagala kulaba ku mukulembeze ajja ayogereko nabo ebya sente si ebisembayo okwogerebwako eri bo kuba borere bazikuŋŋanya bazirinanga bo. It's interesting and amazing. I have been marveled to see the West Nile artists balinga meka aba West Nile bokka bali 370 something bali organized bulungi nnyo buli district mu ggwanga mu tulinamu mukulembeze. So structures ziri bali organized ababa ne Kampala bali disorganized kati ate kiri okay
nze mbagala bwentyo abe Kampala mbagala bwentyo nga bali reluctant bali abalala batambule bakola ne bagende maaso then bwe tunazuuka bwe tunategeera ensonga lwaki twegatta tubeera bumu then we'll eventually work out a few things because fe batono abeeno basinga obutono naye ate basinga okubeera disorganized. As I let you go, ensonga tujja zikwasaganya AI is eating up the industry apparently. Ezimu ku nyimba zitwine ezi trending in the gospel industry zile AI generated. Gwenga ladies and gentlemen, Damascus atwegaseko nga yetunaba kudda ku Uncle Dama katono nnyo AI ali mu kutusensera. Enyimbe za AI ziri kama mafuta oba tusigale ku kya original. No, AI is a tool and I conversation in charm. Nedda conversation in tool for giberemu because ndaba waliwo okusikirizibwa kw'abantu okwagala okukozesa AI naye nga AI kikyamu because challenge eriwo yina kuba bwetu oyina okuyiga okukozesa AI oba si kyekyo AI ekureplacing kati kye tuliko olwaleero AI eri mu kugezako ku replacinga kati kiki nekibeerawo nti AI egenda kujjako identity gwe ng'omuyimbi because you will have to explain yourself too much and people will continuously compare you kigenda kuleeta mental disorder nti ozanye oluyimba lwa AI oli azanye olutali lwa AI akusigadde akugamba mbu AI esinga abambagaza abakazi ate nga z'abasajja andika kyekye nkugamba nti AI oyina ojjukiranga kye bayitanga autotune kati AI eno eriwo ya music eri amplified version ya autotune abayimbi abamanyi nga okuyimba bwe bagikozesanga ne basigala nga bayimba naye nga kiba kizibu nnyo n'okutegeera nti omuyimbi akozesa AI akozesa autotune olwaleero omuyimbi asazeewo awe rights ze computer kati kino ekibeerawo ensonga lwaki ennyimba za AI zitrendinga nnyo is because system building platforms zetukozesa eza social media zonna ziri built by AI kati AI bweraba kazini waayo gamba anko oze kwatamu waneeno zeesembeza ne zeetegeera ne zeewa algorithms ne ziboostinga why bagezaako kusuppressinga ebiriye byammwe ne creativity yammwe this is what AI bweyimba esasulwa kitono because it's a system kati naye era still ogwo bw'oyimba ate olina sasulwa kingi kati ye it's rather esindika ebyammwe eiseewo ebyayo. It's a full topic. I'll get you on set and we'll discuss this all. AI is abayimbi babategendereza nnyo nno ddala ejja bakolako obuzibu ate nekirala AI si kyabwa akabaka bwa Katonda. Bambi kwate simu nga nkobere twogere ku nsonga wendi naye kati omukulu Damascus alonkinze omugole ali wano omugole what was her name babe bamita Jo you remember the name Queen Jojo Queen Jojo yeah sponsor mukwano gwange ogabaga mukwano gwa Damascus mukwano gyange mingi every time I sit down I wonder oba abakyala bana abajja wa namba ke Queen Jojo nkakulage kaka na ka Queen Jojo yeyo gomala ku screen omukyala Queen Jojo mumutadde ne kusigine naye banange yenge ganye yakati wezero mufumbaje we namba eki katanji katonje size ku TV enamba ebuze nedda yino njirina wano ojiraba Queen Jojo Damas. Ladies and gentlemen, the man of the match at Damascus Sanga sponsor muchala wa amanyi muchala mulungi ate mulabide banga dene nyonga supporting Damascus. Where have they been hiding all along? Baberawo just challenge eriwona mu abayimbi ba gospel yino wa manga temukola mikwano ekibabagaga kisuse sepela family bole afuna omugagga we togaba namba mukweke wala nekitale ekyo kamba bulireko by the way ate singo ulide engeri gye babadde boogeramu buli omu ayogera relationship omuntu gy'alina n'omuntu challenge y'abayimbi bonna abasinga aba gospel bakozesa abantu nti omuntu akuyamba naye tomunoonyako ku birthday tomupostinga gwomuwaaki naye gwe olwobeera ne event lwomunoonya lwobeera n'ekigenda maaso lwomunoonya naye ye Damascus akulaza ataddewo relationship kiba kizibu nnyo nze nange ono omukulu gw'omujja kubuulira yankuti naye nga kinkakata nga waayi kyali waayi last minute nenga waayi musajja naabakuba muntu mulala mbadde nenda kwewamba okitegedde kye ŋŋamba so but it's because of that relationships and then we don't build relationships and it is relationships that actually matter a lot nti kati obuuziza obadde n'emikwano gy'ajja abantu 20 bonna bakuwadde miliyoni 5 muganda wange nga olikosa tekulemu etya naye nga gwe kyolina okuinvestiga mu kitono nnyo muyishinga birthday mukubira omubuuzeeko mukubira omubuuzeeko nga banange oli steady oli kiriya bitambula bulungi kye baagala omanyi abantu abalina ssente fe abalina ssente buli watukubira tunoonyezaamu ssente atunonyamu ssente kuba nange nze omu ku balina ku ssente. How do you even get these people done? I've seen Chef Godwin kwadde ku ssente ate n'agamba yali yakuwaddeko dda ku ssente abantu bano bafuna otya
kusinkana nga bwe tusinkanye wano leero omuntu n'okola enkolagana nko Nobert jangu taata jangu Promoter Nobert, generational promoter nawe jangu. soko je promoter katono mukulu ono mulaba wano gwange nnyo tuludde behind the scene abantu balooza twaze mu gospel twaguddewo bugu twaze bubwa tubiteeseteese bulungi era ku lwaba promoter omukulu nagenda kuwaayo ku ssente Nobert yabadde alina kusooka kutegeka nzi twaliteesezanga osooka tegeka nali bubi nnyo luli tebo ya abasajja abali abamisiri baali bansi Uncle Nobert tebo ya milioni 5 eyo asiziweza nja kunoonya kakadde kale sitebo naye kale tenja kuleyo tiketi za kakadde nziwa abalokole tweyanziza bajje bayingire ate mukyala wo mulokole atayagala nnyo mukama nnyo nange mwagala sebo wanga agamba nze ate saagala mukama Generational promoter, ladies and gentlemen, Uncle Nobert amusubiza kakadde kalamba muri alina ekivulu Uncle Nobert alina ekivulu asooka kibaza ekya segmento segmento mukama olina amaanyi goba wakana nti talina amaanyi tojja goga nti alina amaanyi jangu ne tusookerawo ono era muyimbi namugambye dda buli wadde alina okulanga shoyo nga nawe bw'okikola era omuyimbi yennyini yagenda okugulako tebo yesebo concert ene ya segmento wajiguze yonna oba mwagize nnyo ku concert y'omuyimbi ali wano twogere nnyo naye abantu bajje batuwagire bajje bampagire nga 14 bawagire segmento tukoze music omulungi bali batuwadde ete mu maaso ga show yo wiki munagamba katukole shongo omuyimbi amaze okukola ki ekireme kubanga tefu aba mukiyise ekigedde so bakuwagire ate era n'omuyimbi n'ekiro yabadde alanga shoyo kugenda kuwagira ya tugenda kuwagira naye kamwanirize nga president w'abayimbi ba gospel kankwanirize mu ku organizing gospel events tandika butandisi zigenda kunyumira ziri mu sente abantu bajja kansoke malizo omukulu abayo anti kubulira business kuba mwambushi nenkwebaza nawe mirimu gy'okoze ejo kubulira business abayimbi abalokole bawagira era kati kotandise bwoto kugira ebivu ogenda laba tugenda kudda mukola byansi oye generational promoter, ladies and gentlemen, tukyali ne Damascus Sesanga, of course ne king of radio. Dama nga tumaliza this interview ebivulu byaffe ebya gospel omwaka guno nga biri fully packed. Strategy gye tugenda okukozesa okulabika nga tujja abalokole, cause I like what you did nti wabajje ku worship house nobaletera ku new venue nti omuntu ajje exploring afune akadde akasofu ku ndere kanchikudiremu abalokole bangi mu ggwanga statistics tuli bakusatu mu population kitegeka tuli mu millions wano million tejaawo ebivuluse biri 10 so 5 geno malayo omwaka hapana so kati buli kivulu otufuna emitwale ebiri ebiri gumugumu ebiri ebiri kyekyo abalokole tebajja nakugwayo kati mweronde mu abalokole so bimala bajje banyumirweko abantu bajje banyumirweko ali bino ebintu abantu enchiri gye batubulire yali yaddamu tubino bintu byansi nedda bino bintu bya kunyumirwamu kwagala mukama umulokole by the way atanywa mwenge talina bakazi babiri basatu bana sente zo ziragawa mazima tugenda banoonyerezaako olyako dikuzizo n'osanyukamu Damasco tusange tusubire kyanjawulo ki ku concert yo ate n'ekirala ogenda kwongera okutuwa music ayitawo tunawo gumponya akuba nnyo ogenda tuwangayo paka nga concert etuse ne kunaku lwa concert lwennyini njabbawayo oluyimba nga lwakuyimbira lwa gululu era abantu beteeka okuyiga waliwo kye tugenda okukola nti no mu luyige tujja tuyimbe ku concert oli serious tuyimbe nga tuyimbira mugenda kubamba wa music kuba Katonda yampadde ekisa ekiyiye ennyimba neziwonya emitima gy'abantu so mujje tubeerewo bwe naalemererwa okuyimba siikaabe naye nga ngenda kuyimba neewaddeyo ngenda kuyimbira bwe naalemererwa munaalaba bulabi nga mbwatuse nenkaaba naye nga owennanga wow. That's been a bit ebibadde ku press conference ya Damascus Sesanga olunaku olwaliro ndabyewo ku bagaga bamuwadde ku ssente Chief Godwin ayo kizza ku bantu awo ssente awo yomu ku ba chiefs actually abavudde abalaga they want to support gospel music you know we shall run his interview sometime tujja jirunninga abadde agamba ye buli muyimbi kasoba ngo ina good music ready to support you ready to abayimbi ba gospel Pastor Wilson Bugembe naye amwendo osinze you know abantu bangi waliwo omukyala abadde waawo mukwano gwe Grace ojja kunzijukiza erinnya mu linnya lya Yesu omukyala oyo gwagambye nti nno mukwano gwe ne Pastor Bugembe amwewunyiza agambe bannange mikwano gya ddamu egimu nga sigimanyi ng'omukyala yanywa amata n'akola ki n'aggumira so Damascus bambi tumuwagire ate ffe nga Kingdom Media tulina owagira Damascus Sesanga because he's been there for us. He's one of those artists you know just a call away Dama, where are you?
Obali He shows mudwa up, and he and he shows up. delivers. You Jjatekeddwa. Yes. At another factors being constant. Dama ina music. Myself, Dama ina music. Dama ina music. Kituufu for it. My favorite song apparently Akadama, it is Munange and Gumponya. I don't know what Phoebe. They are the most recent. They are the most recent. It's weird. It's weird because the most recent songs are your favorite. Are your most favorite. But Dama is a humble guy. He's good people. He's a humble soul, and he's so welcoming. Yeah. He's so welcoming. So in all ways, give honor where honor is due. So we respect Dama and the team, and he's been here for a while, Bambi. So if he says he's staging such a thing like a concert in this time and era, we are ready to support him. Yeah, big up. And people would actually big up. But you know, one thing I've noticed is people will begin that cola. When I was thinking to myself, I'm like, actually, because the pool is so wide, like everyone can swim in there. So abono bajja kujja boli n'aba Kristo nga yagamba wonna agenda wo still no bajja kujja, so buli ategese abere mukakamu mugenda kola. Okay, amen. Kale katukunywa ku mazzi katono nyo bwe tukomawo tugenda kusooka tutunulire ku butya bwe tuyinza okulabika nga tu improving award system mu gospel industry. Twagala kufuna take ya big massive, and of course we shall also look about tujja kutunulira nnyo ensonga ya AI. King Wezira ajogeddeko n'agamba abayimbi AI mugigende empola. Gwolowooza AI ekuyamba naye ate ekunywa. We have seen it happen nti no omuyimbi abuza AI ebuza identity y'omuyimbi. You know, omuntu omeera nga amakemba ka mukazi ka musajja. You get that? Yeah. Kati ng'olinako ennyonako nnyo nze nakayimba abamu kibakoze they re-uploaded. Okitegeera nti wonoonya kali ako original ng'ofuna kali aka AI. So tugenda kudda tutunule zimu ku nsonga ezo twegatteko mu mikono gaffe Kingdom TV katujja. Ogamba otya musumba Ajjudde bannange nga nkumisinga musumba bannange nkwagala nnyo ekyo nyinza okugamba nze buli lwe nkusanga bannange nkwagala nnyo musumba Ajjudde ogamba otya munnange ennyimba ezo zituweera ddala omukisa. By the way ennyimba za Ajjudde zonna takyukangamu. Ajjudde yasooka bwali beera emirembe n'emirembe. I love you so much Ajjudde bannange. That music is so wow. Omwana wema okota mpiji katende ola wali we bwawetira nga muvude ku main kukubo awo wenyini awo boda govude ku boda wagula awali akafuufu awo kati awo Ajjudde kyaki empozi bagita batya shower kimanyiko kuliko ekigambo shower tabenako something awo gangu naye Ajjudde byonna byayogera mu nnyimba ze byonna ye sigamba nti lwakuba namulaba nga ndi muto byonna byayogera nti kola mu mabbaala biki byonna she has hustled mumanyi nnyo era yakayo muyimbi ayinza okutuula olaga ne masavu kino na kino at least ko kandaba nga ndi kato nga nkuze nga ndi wanaga we wagejja katono wala tukyalina nnyo makulu at least my beautiful sister nja kujjako eyo Mr. Martin mugambe mutumidde anti mwami ye Mr. Martin. Big up on yourself madam Ajjudde musumba Ajjudde yanga majogere nga ku luzungu nga ndi naye ne mugaji mami sister Ju so koneke amina. Kale ayesomero lya Chiwatle Parents Preparatory School lesomero letukubaguliza waneeno ku Kingdom TV. Twalayo omwana tujja kulabika nga wejjusa lisangibwa wali Chiwatle nga ku muvule awo wokyamira ate munange n'ekituko ky'omu town balinawo ettabi. Essomero litwala abaana abawala n'abaana ab'obulenzi from nursery paka ku primary 7 but as of now registration ekoma ku primary 6. Balina CCTV cameras ezirawuna ekifo omwana wo abeera ku Chiwatle Parents obeera bulindala obeera malidadi sana buli kimu kibeera taratibu nti omwana wo ali mikono mituufu kuba cameras weziri ezirawuna ekikolebwa ku ssomero. Basomesa catering computer abamu n'amasomo amalala ag'emikono ate MDD that is music dance and drama bamutekako nnyo essira. Swimming kwe wayandisa okuwuga omwana awugawugamuko ffe tetwabirabako munnange ne kati amasomero gaagana ag'ennaku zino omwana agenda awugawugamuko. Basangibwa Chiwatle ku muvule enamba z'essimu ze zino nooti 772 49 91 nooti 5 oba nooti 756 57 97 65. That is Chiwatle Parents Preparatory School.
Olunaku olw'enkya no Friday. Yeah. Tuba ne Friday Miracle Overnight. Yeah. Wano so abantu abali mu kibuga ng'oli kumpi n'ekibuga, you know, after work, if you can go home and freshen up, it's okay. But if you can't, jangu tuseko wano mu overnight olunaku olw'enkya. CFC Mengo Kisenyi, the solution ground. And of course, Bishop wali bunjinyo nyinyi ddala, Bishop Kiganda and Mami Cindy Kiganda. Okulabikanga ate, your Friday is profitable enough in the spiritual realm. Jangu osabeko Katonda, ebikuliko bena bikuveeko bena bikutte, wekitegedde yo ine ddala byagala okugenda koza. Bible says it takes us from glory to glory. So I know obo oyina ng'oli awo ine ddala byagala okuvaako okudda ku ddala eddala. Olunaku olw'enkya munange gambako ne bakyalibo mujje mubeere wano mu Friday Miracle Overnight ono ku CFC Mengo Kisenyi the solution ground tujja batukulindiridde. So Phoebe, yesterday we started a step about on how we can improve the Christian awarding system. Oba mu Luganda kiwandiise nti no wawe twetaaga okutereeza mu awards e Uganda eza gospel kubanga kituufu bingi bikola ki birakinga inaka awards enalabyemu kaawo nga okunominating osula mutwalo wazirabyeko ngo okunominatinga abantu osula meka mutwalo. So if you have like 4 nominees Jimitwale meka no it is you nominate once general. But if you want to that long system, but if you want to count again you're nominating ka ono katuba nominating ennyo nga ulaga no ka nominating MC Matsi nzire mu nominating you get that because nominating me n'abalaba nominating ze ku mutwalo kati oganti ka nzire mu nominating erinya lirabike ennyo ogana go mutwalo ngala. So other factors being constant awards zino tuzenga tuziraba ezimu nga butuka kudidde nga accolades teziriwo endala mutuukayo nga kumeza tekuliko byakulya endala nga mutuuka nga sawa zibatandika okutandika size batandika ne mutula for some olusi nanyini venue yasibyewo owa production nagamba we want to discuss the loopholes okusinga twagala kuwulira kuva gyoli because we discuss it and our opinions of wawolaba it is a general thing sagala tutumire wantu wamu it is a general thing wawolaba awetaga okuteeza mu gospel awarding system. Ekisooka gospel zino kigambo award abasinga they came this is a business it's kind of let's promote something which is okay nti sijja kuyingira business yo but show us okitegeera award nze nzijukire zatandika naleno mu gospel eno bali baziyita Olive Awards endala mukyala wa ono Mr. Pablo comedian yalina award zalinga ku old Martin kuki sorry wano Kampala Road nga weziri nga when you are okola nominations ye mukyala wa Pablo nga okola ku Facebook the more nominees on their Facebook nga bakuteka mu category nekat right now awards etulina one bajja nagamba nti Phoebe Mulondo ono wetumunominatinga kituufu Phoebe aina following ajja tupushinga era awards zonna zirina okuba we nominate Phoebe ajja tupushinga omuyimbi ono okyegera wanataginga biki naye right now awards zino zayonooneka zibana emyomu baba n'abayimbi abaabwe be bapromosinga Phoebe tufa ngina kufula superstar n'alyoka akujja kuteekamu category nga naawe kenyini ogitidde nogamba female artist of there we have ABCD ne baziziko omuyimbi nga ne bannange let's be honest the artist gwe mutaddemu ono bambi nga music we tetunamumanya nnyo agezeko okupushinga nogamba fe twakoze analysis yaffe TV zona zimukuba nojja nobuza muganda wange ku TV gundi oba gundi mwana olimba wabula omuyite tukola ki ogenda out of the blues ng'omuyimbi yawangudde ki award now they are all about promoting abayimbi baabwe kati ate bajja they don't make a research award organizers yes they don't know what is kati kankubulire the government of the parliament wano nga bantu balayira they have 2 books either the Quran let me tell you these awards I dare them. They don't have the ambassadors. They just come, they cram something. Negamba, omuyimbi kyo naliwa neo. We're not specifically looking at a single or a particular award ceremony. Yes. Yeah, the general gospel, yes. They don't make a research. Bafuna bufunya agamba, mwana, matsi, oliwa neno mbalala ntiye. Muyimbi kyo olozaawo embalala akuba ennyo. Tulina Phoebe akola bulungi nnyo ku TikTok. Wabula akola bulungi ku TikTok, si ku mainstream. One day na just wano ekyengera wano omuyimbi yali wano Kampala akuba twagenda ekyengera nga music we tebamutegeera
people were just looking at him. Nenga Naye nga ku TikTok wano abali e Kampala ffe tumumanyi kyengera wano kyengera Ante era buli omu bajja kumanya, but not everyone is going to know you. Awards zizo abakutegeddeko ne bakwa kati award omanyi ziriko alendako abakutegeddeko ne bakwa appreciating, but that's what we are looking abaliwa. These are the fans, the viewers, the listeners. Appreciated and received your work. Who? Those are the people that you actually have. Masavu sibula maliriza ekiriwo nganva wano award semugeza ne munnekwasaamuko. Please, it's time you upgrade. Do a research. Nga tonnaba kugamba nti ogenda kunominatinga muntu. Do a research. Kubanga abana wali abakola music. Ngali ku TV kuno nga mulungi. Considering gwa nominating. Oli awarding considering. Bakubira matulira, bakubira mats ne bamubuza ani aliko. Ono waneno ku TikTok akola. Tola ne AI yazemo oluyimba lwe. Sibula. Ochegeera. So banange abaddeko mwebale nnyo. Big Massive waliwo ekijja. Ngenda kuba banange nziriza ku bantu aba media bokka media houses zizokka zibadde nange for the 16 years for the first time basi ngenda batalako out bakuba enseke omukulu ate matsi wagana okutwala omukulu luli mukulu ki CEO biso wawan njakutwala lwaki tonjagaliza kale just okuba oluseke nengula ya kamotoka ninga parking mu park empya kale katujaguze abazalidde olunaku olwaleero tubawe ebimuli byabwe tubagala nnyo nnyini ddala buli birthday baby happy birthday olwaleero twagala tumugambe Iron Lady kwaye that is Mami Chevi Dora Jims Iron Lady gabateka ko Iron Lady wati Iron Lady hi Dora personally nkwagala nnyo munange nkwagala nnyo nnyini ddala bulati bibaho yoga emyaka gy'otuuseeko munnange mukama akwongere omukisa agulewo enzige ennene happy birthday. For the few time I've known Dora she's been friendly, welcoming and encouraging. True. She has always called me her favorite presenter and I love you so much. Happy birthday Mami Chevi yoga emyaka gy'otuuseeko mukama akwongere emikisa then omukyalo oyo bamuyita Queen Essie. Happy birthday from Dorcas, your big sister. Happy birthday Essie. Happy birthday to you. Happy birthday Queen Essie. Greetings from Dorcas. Kale, tomorrow will be a Friday. Jango tugateko wano mu lunch our service tugenda kuba ne service yafe yawebulize oyanukure Bishop David Kiganda agenda kubeerawo nga ddamu ebibuuzo byo byonna bennawo nabadde abuuza gine enkoko kye kyasooka ekibuuzo ekyo kireete Bishop Kiganda ajja kikuddamu enkya muweebulize oyanukulwe wane namba yaffe gwa namba yaffe esembeyo 14 osobola okusendako ekibuuzo kyo ku WhatsApp enkya Bishop Kiganda ajja kulabeka nga akikuddamu kuva saa 6 paka saa 8:30 motonto tugenda kulabeka nga tusuka wano Phoebe Mulonde, Max MC, Big Masavu, Maxo DJ, Bob abaddewo ku camera, Grace producer and of course Jose abaddewo mu TX. Until tomorrow.